my God. Soko jola berema banyiriridde mu Gomesi. Dr. Amza Sebonya agenze n'abantu abikola alabiridde eyali mukyala wa Kenzo nanyirira natukula diozi nafuna eranga kati oboliawo omukyalo nagenda mu maaso n'okulabikira ddala ng'omukyalo ovunanyizibwa omukyalo omuganda omukyala talina bizibu ka stress akafuna Gomesi azambala tataddeemu bitambi bikoyi n'ebisigaddeyo byonna omukyala atukula butukuzi yenna alinga gwe banaza amata mpozi brand ambassador wa Jessa kisoboka okuba nti ganamba kubanga gasibako buli kaseera tumulaba nga gateekayo Rema agenze mu maaso n'okuba nti ayambala Gomesi ensi yonna nekankana Uganda netya era nga wano mukyala mukulu amanyikiddwa nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Amza Sebonya agenze mu maaso n'okuba nti afuna obuyinja nga bagamba labe yali mukyala wa Kenzo bwatukudde Dr. agenda mu maaso n'okuba nti amulabirira n'okuba nti amujjanjaba okumuteeka ku mutindo ogw'enjawulo stress zonna yazigobadde tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bamutantambi Kimsori Kibuya Maxudi Junior webule kuba nti otambula naffe webule kuba nti osubscribing ebbanga lyonna nkutumiddeko kyali wange ali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga webule kuba nti obeerawo eva n'ogamba nti nina okubeera ne Jimso wange n'asooka n'abinkolera n'abaako wetutuuka mpolampola n'olwekyo nkusalutinga wenna abeere wano nawo mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema yalabikiseeko nga yambadde Gomesi yabadde ku mukolo ogw'enjawulo nga yeesaze Gomesi nga anyiridde bulungi nnyo ddala Rema yasobodde mu maaso n'okuba nti afuna obuyinja nga bagamba nti omukyala ono mukyala nga mu Uganda nnyo mukyala ali African nnyo yageze mu maaso n'okuba nti atukula nga bwalayi bw'omutuukako oyinza okulowooza si Rema Namakula okuggyako akaseko n'eddimpa eyo gy'alina ng'oyinza okulowooza omukyala ono oba akolera mulimo ki oba be bano abakyala abaganda abali ku bugundi za Buganda be bano abafuga Obuganda nga mukyala mu mbeja ddala muganda wa Kabaka kubanga omukyala ono yabadde anyiridde Rema nno yayambadde Gomesi nga alina omukolo gwagenza okuba nti akookako oba okuyimba oba okusanyusa abagole ku mukoto omulala mpolampola wano n'ebigambo bingi ebyatandise mu maaso n'okuba nti byogerwa ku bantu abamanyi Rema ne Kenzo mpolampola bigambo bingi ebyagenze mu maaso n'okuba nti byogerwa era ng'oba oliawo batandise okuba nti bapima miizaani wakati Rema eyabeerera ne Dr. Amza ne Rema eyabeerera ne Eddie Kenzo ne Rema eyabeera ewa Bebe ne Rema eyabeera ewa Walukaga naye nga okusinga bapimye ne bakuba tooki ne bapima Rema eyabeera ewa Kenzo ne Rema ali ewa Dr. Amza kati mpolampola bingi nno byogerwa bingi oba oliawo nze byesimanyi byesinaako mutwe nemakulu byesobola kukakasa kugamba nti kino nakino kyaliwo ekitiina kino nakino kyaliwo ekiti naye nga bingi byogerwa mpolampola nga bagamba nga Kenzo bwe yali atandise okuba nti yeefuula nti oba oliawo natandika okulimya omukyala kwe kuba nti afuna plan B naye ngaekyo kisa ekikulu Rema batandise okuba nti bamugeraganya nga bagamba nti Rema ebiseera ebyasemayo nga akyali wa Kenzo yali atandise okukoga nga alina ebirowoozo bingi mpolampola nga atandise okuba nti yeeveera nga takyasobola kuba nti ayambala Gomesi ne bw'omuyita ku mikolo gye mpolampola kubanga oba oliawo figa yali etandise okuba nti eggwako mpolampola bino bingi ebyaleetera Rema okuba nti oba oliawo atandika oba oliawo okufuna plan ABCD nti omusajja ali abeeranga mu America mu London nga kizibu nnyo okubeera oba oliawo e Kampala ng'agamba nti obudde tabufuna natandika okuba nti yeewalikirira mpolampola ekintu kino ekyamuviirako oba oliawo obuzibu obw'enjawulo nawo Rema Namakula yagenze mu maaso n'okuba nti Rema Namakula yagenze mu maaso n'okuba nti akyusa system yagenze mu maaso n'okuba nti oba oliawo alabikako ne bagamba nti omukyalo ono bukyanga ava wa Kenzo atandise ofuna ebintu ebyenjawulo akanyirukeko ne bebaza Dr. bagamba nti Dr. Amza alabiridde nnyo Rema okusinga ne sita bwe yali amulabirira nga bagamba nti Dr. Amza oba oliawo talumya Rema atagenda mu maaso nakuba nti oba oliawo akosa weakness za Rema okuba nti amulumya yensonga lwaki Rema agenda mu maaso n'okuba nti afuna akanyiriro Rema y'omu ku bakyalo oba oliawo abaagala baba akwagadde akwagalira nno bya ddala kubanga ate ne bakyali bange abamumanyi bagamba nti Rema
oyo aba akwagadde aba akwagala bambi naye bw'atandika okuba nti obaoliawo omutima gukyukira nno ebyaddala kubanga mukyala wa ddala mpola mpola. Rema yaliyo wa Kenzo nga amwagala ebyaddala. Rema buli musajja gwe yagaddako obaoliawo yali amwagala ebyaddala okuggyako ebyo nabiri ebyenjawulo. Nawo byebyo system yagenda mu maaso n'okuba nti ekyuka, ebintu ne bigenda mu maaso n'okuba nti bitabuka. Mpola mpola naddukayo nagenda ewa dokita amambasiza Gomez nga yoyo omukyala owaddala. Rema Namakula webale kuba nti onyirira baby, webale kuba nti weekuuma, webale kuba nti okuuma beauty, webale kuba nti okuuma musajja naawe n'omusajja okuuma ne dokita, webale kuba nti olabirira omukyala alabika bulungi, omukyala omwadde emirembe era nga Rema essaawa zino yeegombesa n'okusinga bwe yali. Buli musajja ali eyagala kufuna Rema naye nga Rema nga tafunika. Byebyo Peter Ntambi Jim Sorich bwe Maxud Junior webale kutambula naffe omukutu guli gumu gwa Uganda mu Kamoli.